Okay, basimu ne bannyabo mugamba mutya abalungi amanya n'eddoboozi mbeera Uncle Seeki President we Masaka City. Mujebale emirimu abawummuze bannange mugamba mutya? Lunaku olwaleero lw'amaanyi kitiibwa kya Mukama. Mbaagaliza birungi byokka. Batumiddeko abali e UK, abali e London, Masaka, ab'oku TikTok mwenna batumira nnyo. Amanya nga bujja Uncle Seeki President we Masaka City. Lunaku olwaleero ndi eno Makindye gye nsinkanye omusajja ono ow'amaanyi nti mumulaba musajja w'amaanyi nnyo, musajja wa ssappe nnyo. Ku TikTok abeerako ate film industry agiruddemu agitegeera, so ngenda basaba asooke ababuuzeko mujja mwe mubadde mumunsaba kati leero yuno mulina taata nsanyuse okusanga. Nange nsanyuse okusanga. Ogamba otya? Ni bulungi. Olikiriya kama mpola mpola kyekisinga. Balamusizzaako mwenna abali ku guno omukutu The Next Media. Owe Masaka asazeeko wano neŋŋamba leero kaweddemu naye nga nsanyuse nnyo nange okubeerako wano eno. Okay, abantu nno bali bakulaba ne beebuuza gwani? Sinze amannya nze Kigoli Redini Fahad era ndi musajja Muganda neddira Ndiga. Mubuufu obwo baneeswe obubaka bolekera abazadde abataagala abaana kujja eno gye muli mu firimu industry. Kati abazadde I think bandibadde balabira kati ku bintu bye tukoze naddala ku nze. For sure sijja gamba nti mbadde mu film for a long time. Naye sinti oba ndi mwana banga ki gy'omazeemu? I think like 8 years. Sibanga ddene nnyo. Ne kati sigamba nti oba nnyonoonese nkyali mu kusoma. Segeera. Sinti oba natandika emize gy'okunyinjaga oba ki. Temuli mu mize mibi. Just kubusinga talenti yange mu ngeri ennungi. Mu bantu abalungi. So kati omuzadde yenna ali eyo wange olina omwana we alina talenti yonna. Tulina mukotoggera. Esiga omukwateko omuyambeko agitwale mu maaso. Gwe toweeraliikirira. Kati ate tulina bano abaana ng'ali eyo ayagala okubajoyininga. Bintu ki by'ayinza okugamba nti neetaaga kino n'ekino okujja obbajoyininga? Nti nange njagala kuzannya nga bakiguli abo nga bwe bazannya. Ekyo kiba kisinziira ku management yaffe etutwala. Kati atwalayo ensonga asobola okujja ku ofiisi zaffe ne bamubuulira ekyetaagisa. Naye nga sofa gyonna emyaka gikkiriza okujoyininga. Yonna soba nga olina talenti nga kyokola okyagala. Kati gwe tuukira management yes bakubuulira ekyetaagisa. Kati nze nga nzisaa kugamba nti oba weetaaga kino oba kino oba kino. Akasembayo nsaba kunfollowinga. Goberere ku social media account zange ze nnina, especially TikTok. Kwesa Kigoli Official. Video zange gye ziri, skits empya gye ziri, simusobola okunsanga okwo ne munfollowinga. Mpola mpola emirimu kati ngitambulizako mpola mpola. Then ebirala bye najja mu maaso awo. So bannange eyo omugenyi gwe mbadde naye olunaku olwaleero firimu bo bakyalina nnyingi nnyo. Mubanoonyeeko omanyi bannaye tuwagire nnyo abaana ab'ewaka wano. Abantu abali eyo abasinga obungi mutijjana bi Nigeria simanya biyindi naye nga zino eza wano ewaffe temuzinoonyezzaako. Nze ffe twazannyako ku firimu naye abantu tebalaba firimu z'Abannayuganda simanyi lwaki. So bannange twagale nnyo ebintu ebya wano ewaffe ewaka. Abaana nga bano oba abazannyi baffe bano mubazzeemu amaanyi. Buli we mulaba kiba kibazzaamu amaanyi. Buli bategeka show ne mujja kiba kibongeramu amaanyi. Ne tekirumanga kutegeka show obutebe ne bukutunuulira oggwamu amaanyi. So bannange byebyo abantu nga